Mugenda yita ku boda. Konze nenyimirira ne mubuuza tuyita ku boda tulagawa. So, twatandikira okulaba ennaku. Ku Nyondo Media nange Nyondo Rosette ka video mukalaba ntuuka okuva ku airport ntuuka ku office. Omusajja omuyende nga amaze okuntuusa ku office nembuuza nti lwaki bantadde wano ku office. Naŋŋamba olina sponsor agenda okujja okukima ovudde Uganda ng'olina employment. Nga olina employment visa. Omulabi waffe omulungi katandikire ddala wano eno. Emboozi ya Mary party eyasooka mwagiraba tuze n'ekitundu ekyokubiri. Jjukira nti party eyasooka twamanya obulamu bwe ng'ali Oman, wabula olwaleero tugenda kutunuulira obulamu bwe ng'ali wano ku ddungu erinnya lyesigenda kwatiikiriza. Twagala tumanye ate wano wo obulamu bwamutambulira buti. Ajjukira nti abamuconnectinga bamuleeta bamugamba ekintu kyali kirala nnyo naye ye weyajasinkana ekintu kyali kirala kubanga yanonebwa omwami natwalibwa ku office bamugamba nti olina sponsor already era olina employment visa. Kitegeeza bulambalamba agenda mu kiyumba. Kati katandikire ddala wano eno atunyumize yagenda atya natera obulamu bwatambula butya mu kiyumba ate ekyawano. Tweyanziza genda maaso subscribing, liking, sharing waka waffe. Mwebale nnyo mwebale ddala abawagizi baffe aba Nyondo Media nti amanya nze Nyondo Rosette era nga program gye nkutuusaako yeno okutambula kulaba okudda kunyumya nga Nyondo Media gwe mukutu kwensinza n'emiranga nkutuusaako eno program. Tweyanziza nnyo. Tugende maaso. Ntuuka ng'omusajja ngamba mubuuza nti ngenda kukola ki. Sajja n'angamba olina sponsor agenda okujja okukima. Tewayitawo na ssaawa nga bakukimya already. Omukyala najja nandaga ekifaananyi kyange like exactly nga bwe bakola. Bwe yamala okundaga ekifaananyi kyange ne mugamba yes I am. Tewatyamu? Of course natyamu. Nga kye najjiridde olaba bikyuseemu. Saa complaining nnyo. Nenkola ki? Nenkwata ekkubo nansasula ssente. Nemala osasula ssente nga ndaba. Musajja omuyindi ne mugamba kati ngenda kukola mu kiyumba. Namba yes of course. You came here when you have the employment visa. That is your boss. But natuuka mukyala teyali mubi. Ewiiki eyasooka nali so fine with them. Nenkola nabo bulungi. Ewiiki ey'okubiri abaana ne batandika okuntokyalinga. Yalina abaana 5. Olonga nyumba makuba nabo bali ba apartments. Bali maka. Gali maka. Nga manene. Manene. Agayina ne floor. Nenga nasanga. Esooka n'eyokubiri. Abaana mulimu bameka? Abaana 5. Abaana 5. N'omukulu, then n'omukulu n'abakulu 2. Family eyo osobola ogibulira mu y'abantu 7. Tugende maaso. Waliwo omukozi omulala nga mu Philippine. Naye nga waliwo omwana omuto gw'alabirira. Talina mulimu omulala gwe wakola. Wabula nga gwe ino simuula ekyo ekiyumba ekinene. Okole ki? Ofumbe n'ofumba. Ng'ofumba n'okufumba? Yeah, cause nali na experience from Oman. Ogiyize eri, okay. Nga manyi ofumba. Nga nina ofumba nga jjukira bangi. Nga nina obbafumbira. Olina okufumba, olina okusimbula ennyumba, olina okwoza, olina okugolola, onaaza abaana, obakyusa kino na kiri, byonna bikutunuulidde. Ekyanzigyamu kyali ekintu kimu. Byonna nali mbigumidde nga nsobola obbikola kuba nali njagala okukola. Ekyanzigyamu kyali ekintu kimu bannaye bali abaana nga bakuba. Nga natuuka kuva na kusabula omusaala nga wadde ogutuukako gumanya? Omusaala nali nfuna $1,200,000. Okay. Kati ewera wiiki ey'okusatu omwana nga ajja nga nfujjako amalusu. Abaana bamanyira. Bamanyi anfujjako amalusu nga nfukako. Jjukira muto? Kiri myaka ng'emeka ekyo? Myaka 3. Jjukira muto? Kito. Togenda muddiza kyenakola nakababo kabi naye ate nga nyina atudde wali alaba ogwo omuze bagulina abaana omwana kolako buli kimu kyayagala. Kyanuma nnyo. Mama teyamugamba nako nti lwaki? No. Kyanuma nnyo. Kati nze mukulu nemenyo nesitukawo nengenda mu room yange. Nenkaaba nnyo. Mukazi talina kyeyanyega. Tebagamba ku baana baabwe. Nenkaaba nnyo. Kati nenkola obwo mpezeze weeks 3
mwana yanfukirako mu wiiki 3 awo ekiyombo okiggumidde kugenda owere omwezi nga nze nakoowa dda ng'abaana tebakuweza tewebaka ozuukuka leeti webaka leeti neŋŋamba nedda sigenda bisobola ekisooka n'obusosi omulimu gwe bandeetera si gwe nkoze eki si gwe ntuukiddeko okukola neŋŋamba nina okudda ewaka nembatuuza nembagamba I want to go back to the office tebaali babi tebankeyanya tebakola ki nebakuzaayo bwe banzaayo akasajja akaki nasanga kagenda dda olwo bali nga tebakomunicatinga nabo nga sikyakomunikatinga nabo kuba baŋŋamba kasantuukayo kiba kiwedde nentuuka ku ofiisi ntuuka ku ofiisi bambuuza agenti wange nga agenti wange olowooza nali mutegedde erinnya nga simumanyi nabagamba kimu omuyindi abaŋŋamba oyo omuyindi yagenda dda takyalina wano ofiisi nensigala mu bbanga olwo nga ndese ne sisita wange oyo omuyindi mwenyini yamuleeta sisitawo mama yompitayomu mama si yomu ngajja ngaera yo yamuleeta kuba namalawo wano wiikisi 2 n'amuleeta najja sisita wange naye n'atandika okukola kati nze nzira ku ofiisi binsobera bakama bange nebagamba tebagenda kansolinga visa nembagamba mulina ogikansolinga nina okudda ewaka ofiisi sikyalina ofiisi nga eyandeeta bagamba yabbas naye nakola biki abadde aferasi naye biki bingi mbu bamusiba tebamanyi oba yavaayo nadda ewaabwe nenkola ki nenkwata olwo ng'omwezi gwo ogwedde okuba gukuwadde siziba zikuwadde bagumba nkufuna saaguyisa namu nnaku nenkola ki nenkwata ekkubo nenvaayo nengenda ku poliisi bwe nagenda ku poliisi bakama bange bambi tebaali babi balaba nga biyingidde mu poliisi ate nga omusajja wa poliisi ne bakwata visa yange ne bagikansolinga bakwata akatabo kange ne bakampa nagamba mutima kebampadde akatabo kange nampa ne cancellation ate nga bagitadde mu passport ate akatabo nze akalina sikyalina nvunaanyizibwako kanje ye plan B nenfuna eyanconnectinga kwagenti omu gwe sijja kwogera linnya yali mulungi yali mubi teyali mulungi n'akamu erinnya lyogere abantu bayo tubaagala lyogere naye yaddayo Uganda niwaba yaddayo Uganda fe abantu abo tubaagala nnyo tubogerako teyali mulungi n'akamu omwami oyo baali bamuyita omuwala eyanconnectinga kwoyo omwami baali bamuyita Sofia nanconnectinga kwoyo omwami Omaro yamukisa yonna gyali tugende mu maaso nanconnectinga kwoyo omusajja nanconnectinga kwoyo omusajja bambi omusajja yali abeera wano ojumanyi bwe yanconnectinga kwoyo omwami nansindikira taxi nenkima nenzija era naye yankuba mu kiyumba ndowooza ngenda funayo plan naye yankuba mu kiyumba nenkomenkereza nga ebyandeeta mbivuddeko nengoma nengenda mu kiyumba akubye mu kiyumba akutunze yeeriridde ssente akuzizaayo mu matiga gali wali omanyi omaze naye akutadde mu matiga muli mwenyini nyini akuzizaayo bayantunda namala wiiki emu mu ekyo ekiyumba ne bankolera visa ebyumba byali bikwagala bwe bankolera visa bambi nemba nga ndi rake ng'ennyumba nnene tukolamu abakozi bangi ate nga nze nkola mu luumu emu bweti ng'eno bwe gye tulimu nga obatera okukikola famire ebeera nnene maybe abaana bawasiriza muli naye buli omu ayina maidi we nange bwento bwe nali nga mutabani we olwo nga wasangamuko omunauganda yenna yalimu omu nga waliwo abaethiopia 3 then nga ffe tuli 2 naye nga mukwatagana temuwala na Munauganda omunauganda nali sisula naye nga akola mu nyumba ya taata woono mukama wange kati nga nze nsula mu luumu yange endala n'omukozi gwe nkola naye mu nyumba ya jjajja yali akola ku jjajja mukama we yennyumba ennene nga n'abakozi bali basula n'oli omunauganda ate nga tebatukkiriza kukola ki kwogerezeganya ku mukama wange agamba abakozi bagenda nnyo agamba Mary I don't want you to connect with this girl okay naye ng'era twogera kubanga twali balulimi lumu naye nabasimu muzifunye mwogera ffe nga twogera nga ebyo tebetukwata kati bagenda tulunda buli kaseera nga bwe twesanga mu kiyungu twogera bwe twesangawa yali mu kiga nga tucommunicating ennimi ze zimu twogera
nembeerawo nenkola nga sirina any problem wezeemu nenkola nga ndabira olwo kali akasente ko akasente kewava naye mukimbe ekyasooka nga wakateeka wano kasente kange nga nkalina sente kange nga nkalina bwe natuukamu ekyo ekiyumba omukyala nga alina olubuto mukyala oyo bw'aba nga alina olubuto n'azaala nga wendi alina akaweza w'emyezi 2 n'azaala nentandika olabirira omwana nga omulimu gwange gwalabirira mwana sijja kugamba nti nagolola ku ngoye nti oba nasiimuula ku kisenge mwalimu kapeti nga jasi okuba kyuma nga nemmere nze bagendetera buleete zibizoni bingi ndabirira mwana nendabirira bulungi abaana baabwe omwana waabwe natuuka n'ekisikuba yazaako mangu mwana we yaweza emyezi 9 namuzaako omwana munne nolyoka ondabira akatono embaga simanyi kuzaala nina balabirira bombi onaakaaba onaakola ki onaakaaba onaakola ki nendabirira abaana baabwe bulungi bambi ngaomukyala njagala nga mpa $1,200,000 nga njagala nnyo nga tucommunicatinga nga akuleetera ebirabo olabira ddala watuuka nga ndi very fine kuba namugamba sirya nakulya mmere nga agezaako nnyo okola nti agulira amata tegagwamu mu firiji naye obuzibu wembusanga ku mukama wange webujjira wenfunira obuzibu wano kuba nali simufunyemu buzibu mala contract yange bwe mala contract yange nemugamba njagala kudda waka ng'omazeeko emyezi 2 nga mmazeeko emyaka 2 amina emyaka 2 nga wakikuba mwana gwe nemala contract by the way omulabi waffe omulungi awa Nyondo Media kino nsiba nkibagamba nti ebiyumba bineno si byonna nti bibi mulimu ekyumba ekisobola okuwa akaweerero omwana n'akola n'amalako contract however kizana okukomeka basi mu bulungi wala bakomekeza bakimazeeko naye ate ne batagala kubata ne babeerawo embeera teteredde naye nga obanga ofunye ennyumba ng'erimu eddembe genda maaso munnanga okolerera abaana bo okolerera famire yo gye bali abaana era ne baba nga bamalako contract ne barenewinga ne bakomawo lwaki olw'ensonga nti aba yafuna omukisa gw'ekiyumba nga kirungi ng'asobola okukola nga bwakola ki nga bwamalako so tukyagenderera ddala mu maaso n'emboozi yaffe eya mwana muwala Mary naye nga nkujjukiza nti Akram yali emabega wa kamera omulimu gwakola mulungi nnyo nate era netwala obuvunaanyizibwa okwebaza amanaging ekintu kino amanyikiddwa nga Shakul Zimla nate era neneebaza n'aba Godista Kago okubanga batuteekamu support ey'amaanyi okubanga stories zino zitambula ebintu tugenda maaso n'okubanga tubatuusako programs zino eno tweyanziza nnyo tweyanzege naye nga basabaza ebyamaguzi nate era babiteeka ne ku nnyonyi ne babijja waneene Dubai ne bitwala e Uganda gwe wenna eyandyetaaza okubanga obafuna enamba z'essimu ziri awo wansi osobola okubanga okuba oba noweereza ku kamesagi n'obawa omulimu naawe obeera osapoti nze Nyondo Media ne tubanga tugenda maaso n'okubanga tusisinkana abaana bwe bati tubafunamu story ezimu ziri inspiring ezimu tufunamu ekyo ebyokuyiga oba okitegeera mukwano era n'abalala nga beetaaga buyambi tugezaako kitusobodde tubanga tuyamba abaana abo so tweyanziza nnyo gwe naawe eyasubscribinga nate atufollowinga n'akomentinga naawe tukwebaza olw'omulimu gwokola kuba buli wokomentinga nolikinga nosharinga naawe otuzaamu naffe amaanyi naawe asubscribinga ne tubanga omulimu guno gugenda ddala mu maaso ne tubatuusaako amawulire gano oba emboozi zino tweyanziza nnyo jjukira nti nze Nyondo Rosette okutambula kulaba okudda ku nyuma program era nga ndi ku Nyondo Media ate nawe subscribinga okola ki okuba n'akade tweyanziza nnyo kati tukomye ku bemala contract yange nga maze mala contract yange nakimanya lunaku lwe yagwako ngenda ne mujjukiza ne mugamba contract yange yawedde kati lindamuko olwo sente bakusasula bansasulanga bulungi sente mmeka $1,200,000 kati sente ezo ng'oziteeka wa ku account direct yes nkulaba nga sente ezo nziteeka ku account sente ezo emyezi gyali 8 najugulamu ente nga nunda
era kati ndi mukyala mulunzi alhamdulillah ekyokulunda kiri mu musayi nekirawe balekola oli munyankole kyo kiri siri munyankole oli muki enzaalibwa munyankole oli munyankole by culture oli munyoro okay dear era ndi mukyala mulunzi ya balunzi by the way balina kukola maama obale kuba na mutima gukola ate nkyakola okyakolera ddala okyalina muto inshaallah inshaallah teyazimba musikiti kale nemalako contract yange bwenamalako contract yange nga nonaku nalutegeera nembagamba nina okudda ewaka era omukyala yasanyuka nnyo nansanyukirako nangamba okay maybe tugendagenda ku shopping nali natereka emyezi 2 nkikolamu shopping nengula ebintu byenina ogula byali bingi nnyo ngaera ebyetaago byaffe byoba obimanyi nengula nengula ki nengula ki nengula ebintu ne shopping angaera omuntu bwamaze contract bwabeera netuyisaawo omwezi nga sirinya nemugamba what's going on njagala kudda waka nangamba inshaallah tujja kukola ki etazimba muzikiti inshaallah tujja kukola ki tujja kuleeta omukozi omulala omuyigirize tukole ki tukuteringe nenkuuma ogw'omwezi neguyita ogwokubiri neguyita ogwokusatu neguyita mba ntuuka mu gwokuna for really ogwokuna saagumalaako it was 25 nga gunaatera okugwako naye nga gino emyezi bagikusasula gyonna nga bagisasula nga bampa ne expenses kuba nali nfune $1,300,000 naye nga nze sikimanyi nti bakola ki balina kye baakola nkuwulira kati mpeza emyezi 3 ogwokuna ngukola ngutuusa wakati naku z'omwezi ali 25 naku z'omwezi 25 it was December nga nina obbagamba leero sirina kukola because it is my day 25th December nga bw'obitegeera balokole tulina praising nga tulina okukola buli kimu nze nga mmanyi ali excited with me ajja feeling fine nga mugambe today I will not work because it is my day. I need to worship, I need to pray, I need to rest. Yes, nali sikola mirimu mingi nga nina emirembe naye ng'okolera mu zi kamera ebyabaana kyofaayo nnyo kubagala nkuba akantu konna ak'okulya nga njagala nnyo kyala yanjagala nnyo nnyo kati tutuuka kwekola olunaku mugamba leero sigenda kukola nkyala kola lwe nalaba tukalaye yanyiiga nnyo kati bw'anyiiga n'enkola mba nsiimuula kabada nensanga olupapula lwa visa new visa nga barenewinga visa nga simanyi nakagitamuzaako emyezi ena contract yali yagwa bakurenewing era tebakugamba bakukutte emyezi ena nanyiiga nnyo olwo nga visa ya myaka emekera ebiri no njeina ne wano kusimu nga barenewinga visa nga simanyi kyanyiiza nnyo kati omukyala yali mu kabada nga ali mu kutereza ebintu bya kabada ali awo atudde abijjamu waabizaamu agenda olaba olupapula ndulabe ne mubuuza luno kikino kuba nali strict nga nina obusungu ne mugamba mama what is this I'm saying a new visa this is Mary a new visa who signed nga kuliko kinkumu kyanyiiza nnyo bwe kyanyiiza nenkubira agenti wange oyo omalu enamukubira naŋŋamba ngenda kujja nkukimu konze it's fine ng'akyali wano ku ddungu nemukuuma kuba zaali saawa 4 we nalabira eyo visa saakola kwolwo nakwata abaana n'abatwala ewa maama we ne mwenyini kwolwo teyakola yali uncomfortable najja nga negayirira mu luumu nga bwakaaba waŋŋamba Mary please come nemugamba no mama I want to go back home. Ekikulu abantu baffe abo ekizibu kye balina bo jjukira nti twewaayo okujja okukola tekitegeeza nti tuba tetumisinga families zaffe
kubeera kwewaayo abamu tulina abaana tuleka abaana nga ba myezi twagala kubakolerera tuleka bazadde baffe twagala kubakolerera naye tekitegeeza mbu twabakyawa mbu tuba tuzze kubeewonya tuba naffe twagala okubalabako abantu abo embeera yaabwe bo be bantu abakyala beeyagaliza bo kwegamba gwe nga gwe omuntu naawe olina feelings omisinga famire yagala okugirabako myaka ebiri giweze naye nga ye alaba toteekeddwa kugenda oba okitegeera nga by all means alina okusigaza ye n'akwesigaliza ng'okolera ye naye nga naawe olina omutima ogukola ki ogumisinga wagala ewaka abantu bakola ki oba misinga be bakyasinza okukyala omwana wabanga yafumbiddwa tawezaayo na mwezi naja sinakwera mwezi afumbira lwaleero enkeera omusanga wa mama wo nga n'okusula yakoze eki asuzeeyo okumanya nanyiiga ne mugamba you don't want me to go back home while for you every day. When you go to work, you pass from your mother's breast. Why you pass from your mother's breast? Every day, please, Mary, don't go. Don't go. She cried. Nemugamba, I have to go back home. I miss home. Why don't you tell me? Echanyiza butangamba singa bangamba nali wedding nga ngenda renewal bambi kuba nkyayagala okukola nali renewal noddayo ewaka n'omulamu ko nomala n'okomawo nakimugamba nako ne mugamba let me go back home like for 2 months then I come back kyabalema bo ne bakola ekyabwe kye bakola ki kye basobola kati nenkubira agent wange kuba twatandika okulwana kwekyo zali saawa 4 ez'okumakya namukubira omusajja yajja saawa 7 ogw'ekiro oyo Umar yajja saawa 7 ogw'ekiro ngendo nnoonya baaga yange gye napaakingamu buli kyempulira kyenfiringa kyenjagala nga teriiwo asigiraba kumba agikwese aleseewo eno endala pana gyasaakifaako I didn't care nga nkimanyi bwe naatuuka ku motoka ya Umar ajja kumusaba ebintu byange byonna Umar talina kye yasaba n'akatabo omwami nga yabeera nako mu motoka nga nkalaba bwe mba nkuba ekyuma mu motoka ya mukama wange omusajja nga mbeera nkalaba wano waatuula nga yakalina saavaayo nako bwe natuuka ku Umaru nga tukyali awo Umaru n'ababuuza ensonga naye aleka yali agimanyiiko kubanga tebayinza kukola ekyo nga tebamugambye munnange abakyala ne bagamba we still need Mary and we are going to stay with her passport we can't give her our passport awo kyekintama kati tuba tusimbula nangamba nkutwala mu kiyumba kirala oh my God nawulira nga bitoranga wanje nkahora ninyenda nk'okufa mama oza mulwe waka gwe nawulira obusungu nenkaaba omala okugamba nkutwala mu kiyumba kirala ne bannange esente ewooma nemugamba I'm not going to any house nangamba okay batatuuka mukubo nangamba Mary are you going to work again nemugamba no nangamba then I'm not going to take in my accommodation I'm going to Uganda yes I'm going to put you anywhere nemugamba okay nanvuga nantwala ew'omwami omu bwe sijja kwogera linnya nga ayina ki accommodation yaleeta abaana naye abaleeta wano omwami oyo nagenda okulaba abasajja 3 bajja naye awo mu mmotoka saayisibwa bulungi ne bye sijja kwogera kuba omusajja yaninamu interest kati bwe yaninamu interest najjukira nali mutudde mu maaso namugamba don't touch me Umar nemuviira mu buntu atandise okwesiriwaza nemugamba tonkwatako nteekawo ngambye okunteeka ate awo nali nina ssente zange myezi nga3 nga sigisindika jukira nga netegekera njala kudda waka nemugamba tonkwatako kyamunyiza nnyo nayagala n'okunkasuka wabweru nemugamba nteekawo olina okunteeka weyabanga we wano nteekaawo ngaawo ndi strict nina obusungu bwa bakama bange nina obusungu bwange passport bagiremedde jukira ayinza okuba yali alinayo ekyamanyi lwaki tiyabalemera kola bagamba nti passport y'omwana okoze contract yo eweddeko
baforces bakoze visa endala tebakutale genda waka passport bagirina natuukaawo ng'omwami bajja abaami basatu nga bajjayo ebintu yange mu nsawo nga tulinnya amadala tugenda mu fulo jasuza abaana be nga nsasula ssente saalwawo namalawo ani yasasula sente nze gwe kenyininyini nosasula sente wokusula oliye n'agenda namalawo ennaku zaali 2 oyo aganye okutula mu accommodation ye yagaana nankubira essimu nangamba if you want your passport naye nga ye nze nali mmanyi ali wano olunaku lwe yandeeta navaayo nga 25 enkeera yaalwo nga 26 Desemba nga alina olinnya okgenda Uganda nkuwulira nze nga sirina kyemmanyi kati wayitawo ennaku 2 nankubira yansindikira message ku WhatsApp nangamba wowe oyagala akatabo ko kwate miliyoni 2 ozimpe ndeeta omwana omulala okumujja e Uganda muteeke mu kifo kyo wobadde okola yali akimanyi badiiringa ne bali bakwate akatabo ko baleke bakakuwe wama yadiiringa ne bali saali mubi nakwata ennyana yange nenkikwata nenkitunda nenkwata ku sente ze nalina nenkwata sente nenzimuwa namuwako kitundu yali miliyoni 1 n'ekitundu anjagala nsasule 5 ng'amaze kunkwasa ki akatabo mu ngalo kale uli amazima ddala teyabikola bwe namala omuwa sente nga tasasoma message zange kale uliraga katonda we nali mbeera nga mpezezaawo weeks 2 ndaba omusajja atanfaako neŋaayo waaye lwaki sina tolina katabo oliawo jukira wosula osasula obutanda bweno bed space zili expensive yali ki yalinga accommodation nengo gisasulira sente osasula sente nyingi olina okuli osasula wifi expenses sente ziba zikola kizigendera ddala naye nga bambi nga kwezo sente nga kwe kulina okulya bambi and I so respect that guy kusente za kujja keze kitanda kukulina ezokulya na buli kimu era mu respectinga nnyo I do respect him era nkimanyi gwe gwenjogerako weetegeera etumwogeddeeko simwogera linnya kale mugwana mu respectinga nnyo kuba yannyamba nnyo bwe naweze weeks 2 nga ndaba omusajja atanfaako tugenda mu byakulonda oli owagundi wakatabo nga maze omuwa sente musindikira message tanziramu nina kazini wange wano nga agezaako naye okulaba nti akonekitinga naye nga omusajja atuzza buzeno bwate nenfuna ekiyumba aliwo omulenzi eyanyambako nenfuna ekiyumba nankonekitinga ku mwala omu mwala oyo bamuyita bambi Sindi mwala oyo Sindi nanfunira ekiyumba nensasula commission oba yaleedera mu 2 nanfunira ekiyumba nengenda mu ekyo ekiyumba nakola ennaku 13 mba ntudde bwe nti olugoye lwange ekitete kye nali nyambadde omukono ne gugwa kati omukono bwe gwagwa namukubira esimu namugamba omwana ayambadde bwereere kati omukyala nanyiga nnyo nagamba I have boys here but she's naked kyala nansitola nanziza bwe yanziza Sindi nambuuza olonkozeyo bbanga ki ennaku 13 azikuwadde azimpadde nga nkola ki nga Sindi ambuuza Mary kati ozaako ki nga Sindi sirina gye ngenda kugenda sirina gwe mmanyi wano omuntu gwe ninga gwe mmanyi kazini wange ali mu kampani talina gyagenda kunteeka ate saagala agenda mu bed space bambi she's renting for herself nangamba okay Mary ntituula netwogera nangamba you will be paying with us the rent namugamba okay fine nensasula omwezi era twamalawo ennaku nga 3 netushifutinga netugenda mu nyumba endala nembeera naye okumala omwezi munamba naye nga kwezo sente nga kwe nina n'okulya nga ndiisa bambi she did a very very nice care to me yebale yo sister abantu abalungi gyebali ababi gyebali however n'abantu abalungi mu nsi namukazaako mamiyo kuba she's a mother of wali waneeno she's a mother of mine here in Adongo mugambe nja kujja mulabeko mugambe nnyondo ayagala kukola ki kukyalirako okulabako nakwebaza tweyanza mukwano mamiyo webale nnyo obalira omutima omulungi ogwo tojjanga okwo bannaye tuli bannayuganda tuli ku ddungu tulina okuyambagana my bujubuju Sindi love you so much wankolera kinene nnyo kubanga
olina kye wayongera ku bulamu bwange n'ebigambo byewaŋŋamba nga sweetheart nabikwata. Amina. Era I love you so much. Nothing I can reward you, but I know God knows you. Keep that heart and keep hustler. You will be blessed in future. Yeah, inshallah. Kubanga kyokola leero n'enkya oba ogenda kiganyulwamu. Wanyamba nnyo, wandabirira nnyo. Kati namala omwezi gumu naye nga sikyalina sente za rent. Yali willing okubanga akyabeera nange naye nga bambi ndaba mumenya. Nenfuna omuntu eyanyamba nga bw'obumanyi ebyabalaalo bwe yanjaba. I was connecting with my pastor nga tuli mu group. Pastor wange oyo nangamba, oh Mary, I'm here near in this dungu, but I will come to see you. Kati bwe yajja okundaba yajja ne mukwano gwe. Pastor wo muki? Pastor wange muna Uganda? Yeah. Ngayogera Luganda? Ngava wa? Ngava Uganda? Najja wano? Ngali wano. Naga ndi around. Yeah. Okay. Nangamba I will come to you. Bwe yajja okundaba bambi, he was so excited to see me, and me too. We were just on media connecting by each other. Media tuli mu kanisa tusabira online. Okay. Najja na meeting, bwe yajja okumeeting ajja n'oyo mukwano gwe. Netwogerezeganya nengezaako okukwasaganya ku embasi banyambe, embasi netanyamba. Nagendayo emirundi mingi. Actually about embasi nja kyogerangako edda. Naye akiiseewo kati maama ojja kwerabira. Sisobola kwerabira. Kale. Kati bwe bajja banyamba nnyo. Abaki? Bali eri. Oyo pastor wange ne mukwano gwe. Banyamba nnyo, and I'm so really humbled. Mbebaza. I do appreciate for everything you did to me. Until now, you're still with me. Mbebaza nnyo mwebale. Kubanga ebbanga lino lyonna lyembaddewo mwaba abaddewo nange. May God bless you abundantly. Sijja boogera mannya naye I know you know everything what you did to me. Nayambibwa nnyo abo abantu ne bajja ne bampiikinga awo ewa sweetheart wange Cindy. Nembe ntandika okubeera nabo. Until now erabe mbeera nabo. Nakati obeera nabo bambi. Mukama abawo omukisa bambi. Bandabiridde nnyo. Kati omaze ebbanga ki nga tokola? Eri ovuddeyo oli omukyala? Okomyewo? Bale okuva December nga 26. Okuva December nga 26 paka nakati? Toddangako waka? Ate tokola? Gy'emyezi emeka? I think it's like 6 months to 7. Yeah, akatuli mugwa munana. Yaje myezi 7. Nenga bakwononera kataboko, nenga muna Uganda yakutunda. Yakutunda mu kiyumba nafune sente, teyakoma kwekyo nakutunda omundi ogwokubiri oddemu okole. Naye nga it is supposed to be like that. It is that. Ndisigala kyali bwekityo yalina obuvunaanyizibwa okukola kyokkwata akataboko nakola kina akaje oba yakugamba mpe sente connectingeyo omuntu omulala kitegeeza yaddamu nakurisoldinga okitegeera ogwokubiri oddemu okole takulowoozezaako nti famire wako girina weetagana okuddayo n'okola ki n'okola. Sometimes baneeno omwana bw'akola namalako contract bamupanishinga. Omwana bw'alemerwa n'akomawo naga nti kino nakiri kiganye still bamupanishinga. Kane weebuuza si bonna naye ennamba esinga baito kane weebuuza abaana bagenda kukola ki kati mwami Bumalu omwana tugende mu maaso kati passport munnange until saawa eno mbeera nabo bandabiridde bambi. Era mbebaza. Kati passport kyogamba nakati togifunanga. Passport yange paka nakati sigifunanga. Kati nkusimpujira. Nga waisewo nga like 1 week. Nga mazo solving ya passport yange. Nga nkola ekyobisiru nga nkwata sente nga nzimusindikira. Sokoleke sitegedde. Passport? Passport yange. Sawa ntogirina siwe kiri? Sawa ino sigirina. Ekyali mu kiyumba. Teriyo. Okay. Passport yange. Awo nina kembuse nga ndabo kati bo mu biseera ebyo nga tebakubeera na kwade kasimu kugamba nti jago ne passport. Oba tebadamu kubeera kugamba nti jangu okole naffe. Basilika passport bali baagala ngende nzireyo nkole nga ye message gye bawaani oli omusajja we still need Mary. Kitegeeza bali bamusasula kati nga alina okuddamu okukola we still need Mary. Naye ng'omusajja kyannimba naye kyabalimba. Kati nsituka ngendayo ewaabwe. Tula n'omukyala njogera naye nga maze osindikira omusajja sente zinnuma ne mugamba kuwa passport. Ne mugamba mama
omukyala tayagala nakumpuliriza. Bwe nabuuza omwami ne mmubuuza omukyala alina kye yagambako nti alina obuzibu nange naŋŋamba Mary omukyala ensonga gye yampa yaŋŋamba yakufunamu obuzibu simanyi yali alowooza oyinza ofuna interesting yonna ku mwami we nemugamba omwami tabeerawo. Ebyo just muli mu kwekwasa bwekwasa gwe nkulinako obusungu nakufunamu obuzibu lwaki yakwata passport ko nga bumaze okola contract ntabula n'ogenda alabana nga abantu nemugamba no ono agent yakisaawo busa. No. Si mukyala. He never even think cause nali mu cameras. Ng'omusajja bwayingira mu lumo ino fuluma direct amateeka era just afa kimu sente. Kati nga nkola ki nga nvaayo mu zino emyezi gino mwenfiiridde okufa ennyo kuba baŋŋamba twagala miliyoni 4 ntwalaga. Ate zaani azaagala miliyoni 4? Mukama wange. Ate nga zayagala zaaki? Ya renewing a contract. Gwa mugamba li. Yangamba okumpa akatabo kange. Nkwate emitwalo emiliyoni 4 mu emitwalo. Aluka kuwa akatabo. Naye nga ya renewing nga tewamugamba continue nga akola ki nga ansaba sente nga njogera naye kolore nagendayo wuwe nangamba Mary come back and waka nemugamba siddawo neŋŋaana nangamba you will come back for me. Mga okay netuula kitawe yali amanyimu nkoluzungu netutuula netwogera nemugamba ngenda kuwa miliyoni 3. Omukazi nagana njagala nnya olw'obusungu obungi nenkwata taxi nenvaayo nensigala nga nkipinga okwogera naye nambrokinga alaba mumazeeko emirembe nambrokinga kati wayiseewo weeks nga 2 yankubira esimu naŋŋamba okay Mary come with 3M and pick your passport. Nenoonya sente nkubira mami waka kuba eno embeera yonna by the way njogera naye nga ne mami wange tagimanyi mbambi nenga witokola naye Dubai yonna talina kyamanyi eya Oman tewamunyumiriza sinnafuna budde butoolako naye. So okuva Oman n'oconnecting okujja wano tekyotwalandoza na mwezi si bwe kiri nga nkola obudde tebwaliwo naye wano mbadde nkipinga nga njogera ne mama wange naye nga simugamba situation eno gyempitamu kati nga wabaawo nnemerako ennyo nga Mary naye nga wayogerako oko ne mama ku bino byoyitamu nemugamba nedda ate nga always nga bembeera nabo kale nga always bambuuza Mary oli ku ki jukira banyamba buyambi sina kyensasula oli ku ki Mary bambi ng'omulenzi ankubiriza ngamba Mary try to get manadi rescue your passport nembagamba nja zifuna. I'm talking to my mom nga wentobe mbalimba naye nga saagala mama wange akole ki akimanye kati muzine weeks 2 eziyise emabega wenafubira ennyo nenkubira mama wange nemubuulira obuzibu bwempitamu era yakwata ente zange 2 nazitunda yazikwata nazitunda nenfuna miliyoni 3 kati ekyobusiru kyenakola nga nkwata sente kino waliwo atakimanyi kyogere maama kyogere tewali buzibu nga nkwata sente nga nzisindikira mukama wange ampa kaadi yensindikako sente kati olunaku lwengendayo nagenda nesakulu olunaku lwengendayo omukyala ngamba bwe twatuukayo omukyala ngamba akataboko kali ku migration nawulira nga nzirika jukira tuli mu luumu ye baga yange njulabako wali gye yakwata sigenda gimusaba abantu bano babi nga aŋŋamba Mary wamukolera bulungi n'omalako emyaka gyegyo 2 n'emyezi 2 negyeyongeramu naŋŋamba akataboko nakateeka ku migration naŋŋamba tomorrow ogandi pick your book saasobola genda kukolera netugenda enkera yalwo era nagenda ne mwami baaga era sirunga kyagiterese nakati yagiremera nakati era abanga akyagirina kubanga bwe twagenda ku immigration awiya immigration twatuukayo ne baŋŋamba you have abscond in your passport yakuteekamu abscond kale bannange ewulira bwe natuuka nakaaba nnyo nenemererwa nga mwami zimula ayinza okutambula wano neeri ne bandeka nga mpulira siinamu yadde nangatambula nga pressure zaagala kunkuba ne baŋŋamba come with a ticket
we give you your passport. Until now she is not yet to cancel my visa. Tanaji cancelling. Kagamba kibonerezo kyekino ekizibu ekiri mu bantu bano baba bagala kukozesa ku mpaka toyina decision ne omusajja bamwetani Mr. Calvin really she helped me. Omushala Calvin Kiyono Kayanja Calvin Kayanja nayogerako naye mwezi weeks ebiri bakambange mubamperedde passport okiteeka ku nanka nayogerako naye n'abannyonnyola n'abagamba tugenda kukola ki okwogera n'ono omusajja yakola ki so koleke Calvin Kayanja yes Calvin Kayanja nga nnyonnyola baani bano bakama abo bakwate passport omuwadde namba n'abannyonnyola era nansindikira screenshot nga boogedde bulungi nagamba okay let her come and get her passport with her money era munaye tebanzibuwalira nenkola ki nenfuna passport yange bwento kati nkuma kudda waka naye passport kutegedde bulungi passport n'ogijjawa passport eri ku immigration baagala jimpa nga mazifuna ticket ogambye nenfuna passport yange bwentyo kyogamba ogina mu ngalo zo 5 sijina mu ngalo zange 5 naye nkimanyi njina kubanga kyebanjagalako kiri ekintu kimu kasita mbalaga ticket bwente nga bakwata passport yange bajimpa kati ticket eyo baba bagenda ku baani nga bagala kujjako eriiso simanyi wabula kyakanduza kyekiriwo bakujjeko eriiso otambule ogende wano batukola ki but with God they will not do it. Mukama Katonda yamanyira kubeera kusaba kati embassy tewagendako ku embassy ebya embassy ebyo besagala nabbiwulira. By the way about embassy njagala kwogerako ku kintu kya embassy briefly nga bannayuganda muli eyo mutuwulira bambi mbakubira omulanga please namwe abakulu abatwala ebintu by'okujja ebweru mutuyambeko ku kintu kya embassy. Kintu kya embassy tetuyambibwa. You can keep calling the phones nenga they are just fooling you. Tebalina kye bakuyambye, tebalina kye boogedde n'abakama abo. Okwate kubo n'ogenda ku embassy eye Abu Dhabi tebalina kye bakuyamba. Mwongeremuko ku maanyi naye abaana babonaabona baana bali mu kuhasolinga bangi babonaabona olw'ensonga tetulina bwe tuddukira tetulina gye tuwaaba. Mr. Calvin bambi agezezzaako kyasobola naye olw'okuba nti taliiyo eno talina bambi wayinza tuyambira ekyensusso. Katufunanga abambi batyo nga bataana bakolanga oyo Calvin Kayanja maybe nga be bali mu embassy abaana basobola okuyambibwa ebyaddala kubanga ayina omutima omulungi ayambye abantu bangi nange mwenyini gwenjogerako yannyamba singa bakambange bayina obusungu bungi nga bawulira baagala mbakolere until I get tired. They get tired of me. Ate ntibaza kukuwa mpaka luofa. You have to work for them until you die. Mutuyambe mwongeremu amaanyi so that nti abaana baleka okubonaabona. Ekisooka obusozi mu nsi zaffe tulina emirimu naye twetaaga okweyongerako ekyamaanyi. Ekituleeta wano nti twetaaga ebintu ebyamaanyi okusinziira ku birooto byaffe bye tulina ate n'omusaala mulungi okusinziira eno kuba omwana housemaid wenna oli mu kiyumba ng'ofuna akakadde kamu emitwalo 2 ng'ofuna akakadde kamu please work. Naawe first time aze nga bakugambye tosinziira ku ki kye bakugambye ab'e Uganda abakuconnecting okuva e Uganda baba tebakyakuvunaanyizibwako. Agent akujja e Uganda n'akuteekamu ssente ticket ne visa yabeera kuvunaanyizibwako. Olina omurespectinga, olina owuliriza ki kyagamba. Mmwe abajja nga mulina ebigendererwa byammwe ebyokujja nti ojja kuteekemu ssente ze odduke. Please I beg of you tokola nsobi. Abaana ekibabonyaabonya wano abasinga nti babatwala mu biyumba ne bavaayo babatwala mu biyumba ne beefuula ab'ekitalo balina zi connection eza wano ate nammwe abali wano please muleke okuwabya bannammwe. Bw'oba nga wajja kuno ku kyemanya ekyakuleeta tewabya muntu mulala. Ffenna tulina amagezi go si ge gange ng'oyinza okuba nga oyina ekiruubirirwa kyo ekyakuleeta ng'ate nze ekyandeeta kiyumba n'oyagala okole ki n'oyagala onkyuse. Si kirungi kyusa mulekerawo okubakyusa ne bw'oba ng'olina relative wa akuleese wano. By the way ffe abali mu kiyumba tuli lucky batuwa buli kimu. Ekyo kye mba musooka otegeera abaana batannajja
batuwa buli kimu, batulabirira from nika to pad, everything about yourself, buli kyokozesa bayina okikuwa okitegeera. N'omuntu ali wabweru olina okwerabirira, olina osasula akatanda, baleke kubawabya. Ne ba agenti bambi please, abayina bye mukola abaana mukyuseemu, kuba abaana bajja mubateekamu esente zammwe nga bambi baagala okujja okukola, naye ate abamu bwe batuuka wano muleke okubayisa obubi. Omwana ayinza okuba nga bambi butamanya bwe nga bwe bumuleetedde okuva mu kiyumba n'avaayo nga alina connections embi. Oba oluusi nga n'okubonaabona badde abonaabona. Mugezeeko okubawuliriza, mugezeeko okubakwata obulungi, kubanga ffenna omukisa tugujja mukola birungi. Buli okola ekirungi eri omulala naawe ofuna omukisa. Bagenti mukyuseemu ababadde bakola obubi, then n'abo abakola obulungi mweyongere okukola obulungi, kubanga buli muntu mulimu gwakola mwafunire omukisa. Nze sijja kwebaza bandeeta kubanga sibayinaamu mukisa gwonna bakulimba from the year tubalina kusibali mu kirungi, naye kyenyinza okwebaza abandabiridde okumala ebbanga lino lyonna. Please, you guys, I respect you and I love you so much. Ewale kwogera bulungi, by the way. I'm so much interested in you, in your words and in your wisdom. Thank you so much. Welcome. Yeah, you're really good. By the way, yes, omwana message gyabawadde mwenna nnungi nnyo ayogedde bulungi nnyo, nange nsiimye. Kansubire nti naawe alaba ali ku Nyondo Media naawe genda kufunamu ekyokuyiga kyonna. Obubaka abuwadde nate era n'okuwabulamuko akikoze. So neewuunya abamu abo abatafuddeeyo ku baana. Kati mwami Umar omwana yamuteekesa mu abusikondi, yali just akakimu ssente, omwana tomuyambye n'essente ddala. Okusooka ddala bamutunda mu kiyumba n'ofuna essente n'ozirya. N'amalako kontrakiti ye n'omutunda omulundi ogwokubiri, ssente nazo n'ozikuba mu nsawo. Tewakoma ku ekyo n'omusaba ssente za passport agiggyeyo n'azikuba nazo n'ozikuba ku mutwe. Okitegeera omwana afuna n'expense endala ez'okusasula ate bakama be, nabo okumanya tebali fair, si yabalagira okuteekamu ki, okuteekamu visa. Nabo ne bakola ki, ne bamugyako essente era n'akomekereza nga bikoze ki, nga byonoonese, kubanga passport otwalibwa ku ki, ku migration ate netikebwamu abusikondi, ngirimu abusikondi. It is not something good. Abusikondi kitegeeza kintu kirala nnyo era tekibeera kirungi passport yanki ya muntu. Naye nga tuliddeko bannayuganda wadde ssente tuzaagala nnyo ziwooma, naye ate tukole ebyo twekedde okukola. Ng'omwana bw'agambye buli okola ekintu ekirungi kijja kubalirwako n'enkya, ate okifunemu omukisa, naye wonaakola ekibi of course kijja kubalirwako naye nga ate oba ofunamu kisiraani. Mwebale nnyo, mwebadde kuba nga mukyaliko amannya Nyondo Rosette akyalina kyatugamba. Message gyenyinza okuwa bawala bannanga abali wano abakola, kyenyinza okubagamba mubeera abakyala abagumiikiriza, mumanye ekyabaleeta, bw'omanya ekyakuleeta okola obulungi, era mugezeeko nnyo okulaba nti abantu bemuweereza ssente zammwe mubeesiga, so that nti tokaaba. Kituufu, at the end of the day ng'omaze okubonaabona. Maanyigo gano maanyigo g'okozesa, oli tamanyi biki by'oyitamu, okozesa maanyigo. Gezaako nnyo okulaba nti gw'osindikira ssente mwesigwa. Bw'oba toyina gw'osindikira ssente, teeka ssente zo ku akawunti. Bw'olidde Uganda ojja kukola ebyo by'osaanidde okukola. Abali mu biyumba abakola bambi mbazaamu amaanyi, temukoowa, mukole ebyo ebisaanidde. Temwemakola ku bintu bya bakama bammwe, temukola binyiiza bakama bammwe, kuba bano abantu they are not really good to us. Osobola okuva eno n'oyambala olugoye lwa mukama wo, which is not good. Kamera ziri buli wamu zikulaba, fokasinga ku ki ky'olina okukola. Bw'obanga omulimu gwo gwakusiimula abapya abaakajja nga tamanyi nti mubeeramu kamera mukimanyi zibaamu. Bannaaye ekintu ky'okukwatakwata si kirungi, basiteeka buli wamu otasobola kumanya. Si buli kimu nti ekisooka obisosi kamera za wano si buli emu ky'ogiraba. Oyinza okubeera ng'olabira ddala perfume kakamera nkali awo nga kakamera. So mugezeeko nnyo okuwuliriza ba agenti bammwe. Ne mu bisengo oluusi babiziteekayo mu bitengeza mugezeeko nnyo okuwuliriza message mugezeeko nnyo okuwuliriza ba agenti bammwe biki bye babagamba, n'okuwuliriza ba bossi bammwe bye babagamba.
ojja kuwangula kasitoba omukyalo omugumiikiriza kasitoba omukozi ng'ekyakuleeta okyagala kuba ayina ekiruubirirwa kyonna kyonna akola nnyo okukituukako embeera gye tuyitamu yonna okufuna ssente n'abagaga bemulaba basooka kuyita mu mbeera ze tuyitamu buli muntu alina story ye so mbeegayiridde mukole obwesigwa ate era mukole bulungi mbaagala nnyo era mbasabira okubanga mufuna bye mwajjirira okunoonya mwongere opushinga n'abatannajja mbakoowola mujje mukole naye kasita oba nga olina ekigendererwa ky'okolerera you will win whatever you want. I love you so much. I'm Mary namanya baagala nnyo toyanza nnyo mukwano webale nnyo webadde okwongereza ku kano ku mwana kyayogedde ono tubaca stories wano ng'Abanyundo Media ez'abaana tetuleeta bokaboka babonaabona bankaaba kino nakiri tuleta n'abaana abali successful nga bakyenyumirizaamu ng'ono omwana akubye ebyeyo bye however badde ne challenges naye akyali musanyufu era nagenda maaso n'okuba nga akubiriza abalala kuba tuve waka waffe olw'ensonga nti embeera si ebeera ennungi eri awo nga twaga tweyongereko okwe ntujja wanene okukola wabula ze kyenkubiriza mwenna abaagala okujja wano noonyereza kampuni entuufu gy'olina okuyitamu nga yina obuvunaanyizibwa ate siwagira nnyo kampani no siwagira nnyo mwana kugira mu kampani mpagira nnyo omwana okugira mu kampani nga kampani emanyibwa mu gavumenti but there are some other people who forge companies nga just company yetandikako bwetandisi. It's what I'm trying to say. Nogira mu company entuufu no connectinga n'omuntu omutuufu agenda okuleeta waneeno ne agent omutuufu kubanga abamu tebafa bayitira abaana okola ki okola naye obanga ofuyitidde mu company entuufu eri registered nogira waneeno no connectinga n'omuntu omutuufu asobola okuyimirirawo nti in case contract ye eweddewo asobola okuyimirira nagamba omwana mu akatabo ke kubanga basobola okukyogera kuba contract ebeera ekoze eki ebeera eweddeko bano baagenti abatuleeta baagenti nga bo tebalina company from Uganda mugezeeko nnyo okubanga mubawuliriza so that nti togenda genda mu kiyumba nga tolina agent olowooza nti ojja kubeera n'emirembe ojja kutuuka mu kiyumba ofune obuzibu nga tolina gy'oddukira it's better ono akuleese n'omurespectinga reason being alina office gyayimiriddemu aba alina office wano gyayimiriddemu mwasobola okuteeka so that nti ofunye obuzibu bwonna office eba esobola okukulwanirira mugezeeko nnyo okubanga ate mulekeraawo ne bino ebintu bye mukola n'okwata essimu ya agenti n'okwata ekifaananyi kya agenti n'okipostinga ku media yonna simanyi yakukola bw'ati simanyi omwana waffe yabula simanyi kiki nga tonnamanya kintu straight sooka otule wansi olowooze ogambe nti ono gwe mpostinze enkya bw'anaakiraba anaawulira atya akisinzira aba yakoze eki mukwano kati for example ng'ono omwami kyeyakola mulimu abakyamu mulimu baagenti abakyamu ate ne mbamu baagenti abatalina buzibu naye ng'obuzibu buvudde ku ggwe mwana bakutadde mu kiyumba amaze okutuusa mu kiyumba olina connections ez'abantu abalala oba olina mikwano gyo egy'abantu abalala b'oconnectinga nabo wano kubanga bano abaana abajja obuzi balina ebintu bye babatikka bwe mmanya nti leero nnyonda agenda kujja mukubira essimu ne muganda teterayo ku matooke abo bakyamiza nnyo abaana atuuka wano omwana n'afuna complication aliko tali comfortable ayagala ogenda mu kiyumba na agent we ate oli naye amuwa ki amuwa mission endala okitegeera babuzaabuziza nnyo abaana ne ba agent ne bafuna eki empisa embi eva ku muntu nga naawe okoze empisa embi teri muntu ayinza kukusuula nga tolina musango ogwokoze toyanziza nnyo maama webale nnyo webalira mulabi waffe omulungi katube nga emboozi eno enyumidde ddala however obukosi erimu obuwonvu n'obuko naye nga tweyanziza kuba nga obadde okyenkumiddeko tubadde ne mwana muwala Mary eno paati ebadde ya kubiri naye nga bale kubanga obadde okyekumye naffe ayinaye mwebazaamu akensuso okuba nti mukyala amukozi ate nga akyali mwana muto webale nnyo webalire ddala so kujja mu nyumba yange wangi maama kumye kujja wange kale so tweyanziza nnyo tweyanzege naye nga tunaba kusiibula Mary mbadde nsaba ndowooza oli mukyala musabi ebigambo byo biwoomu birungi ndowooza tugalewo show eno at least ne saala nga newankubadde si mpanvu
neyanziza mukama waffe yeebazibwe. Amina. Tugenda kusaba okwebaza Katonda biki byatukoledde na biki byetuyiseemu na biki byakoze eby'ettendo. So katwewumbeke tusabe yonna gy'oli. Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwebaza gwe yatonda eggulu n'ensi, tukwebaza gwatukuumye kubanga tukyasomuka ogw'obulamu, tukwebaza atukuumye mwene endwadde ya korona, tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu abadde gwe libadde ettendo ly'okulaba nga tukyali balamu, gwatukuumye, gwatulabiridde, gwatuliisiza n'atunywesa. Ettendo tulikuddiza kubanga teryakusinga kitiibwa ate teryakwenkana. Tukwebaza ku lwa famire zaffe, tukwebaza ku lw'abantu bonna, tukwebaza ku lwa bapulezidenti, tukwebaza ku lw'ebyo byonna by'otukoledde, endwadde z'owunyezza na buli kimu ky'okoze. Bangi muffe bafudde, bangi balwadde naye obaddewo ku lwaffe, bafiiriddwako abaabwe n'obagumya, abalina abalwadde n'obawonya ate era n'ogenda ng'obajjanjaba. Yesu tewali akwenkana ate tewali akusinga. Nkwebaza kubanga wandokola, singa tewandokola wano sandituuseewo ate era sandibadde mulamu leero. Naye nkugulumiza nti onjagala nnyo ate era nange nkwagala. Ekitiibwa n'ettendo Yesu tubikuddiza. Weebale gwe akuumye abaana ku byeyo, weebale abakozesa, weebale abakoledde buli kimu, weebale abalwanira entalo. Tetulina kye tusobola kusasula wabula okujjako okusinza n'okutenda. Tukugulumiza Ayi Yesu era tusaba nga tuyita mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Tweyanziza nnyo mulabi waffe omulungi. Weebale nnyo, weebale ddala Mary, onsanyusiza nnyo naye ndowooza kyengenda okusaba kiri ekintu kimu kubanga oyogera bulungi ate n'ekirala olina ebirowoozo ebisobola okuzimba omwana oyo yeetaaga okujja wano n'okukola. Sitori yo ewedde, tukoze esooka n'eyokubiri naye mbadde nsaba nti omundi tugenda okukomawo at least ojje n'ezo nziyite ntya tips omwana z'alina okukozesa agenda mu kiyumba oba akirimu kuba ndaba olina ideas at least kibeere nga ku guiding oba kubabuulirirako kubanga oyiseyise mu buyisisi naye bajagala kibeere majorly nga share gye tugenda okukola nga yakubuulira ku baana kubanga abamu babeera babulwa just guidance nabeera nga bawabwabuwabwa kuba ndabyo olina ebigambo ebirungi. So nsaba busabi wabula sikaka kinasooka mama wange kijjasoboka naye si wano. You're going back home. Kale okinaba nga kisobose nga tonaba kugenda tunakikola. Okinaba nga ogenze tunaga Mukama yeebale akutambuze bulungi nnyo otuuke bulungi. Tweyanziza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Mugenda yita ku booda. Konze n'ennyimirira ne mubuuza tuyita ku booda tulagawa. Twatandikira okulaba ennaku. Ku Media nange Nyondo Rosette ka vidiyo mukalaba